Jebaliko Mr. Kadama TV. Mr. Kadama TV mukama kumukisa gutaliko yinike. Mr. Kadama TV nga nzize ku kyeyo kyankalubiriza. Nakalubirirwa. Naye natuuka ne mpulira nga nnemereddwa. Naye bwe natandika okujja ku Kadama TV ne mpulira embeera z'abannange n'endowooza z'abannange, Mr. Kadama TV zampa obuwanguzi, zampa okuyiga. N'enkuba ekyeyo emyaka 2 ne giggwaako, n'ebbanga lino lye mazze mu nsi eno, Mr. Kadama TV kankigambe nti nkulemberwa Mukama ku lw'ebintu bye nawulira ku Kadama TV olw'abannaffe abalaajana. Mr. Kadama TV nali nkaabya kajanja. Nagenda okuwulira ng'abaana abali ku Kadama TV endowooza zaabwe neŋŋamba kantuuze nniya. Omanyi bagambe yakyawa okubuulirirwa, yakyawa okumanya. Bye nali nkaabya akajanja nagenda okulaba nga waliyo abansinga neŋŋamba kawume. Abantu bano Mr. Kadama TV tulina kubayiga batuzanye nga naffe tubazanya emu ku bbiri. Mr. Kadama TV. Mr. Kadama TV nawulidde omwana eyagamba, yabadde amazeeko n'agamba, bamugamba nga nazembwa n'agaana, ne bamugamba kola kino n'agaana ng'abalaga nti abitya. Mr. Kadama TV, abantu bano ekintu kyolemeddeko n'obalaga nti tokisobola tebakikulemezaako kye nabayigako. Ekisooka kutuma akubulira ekintu emirundi 2 n'okiwulira n'otakiwulira n'akugamba kiwedde, ne bw'aba akyagala atya n'akugamba emirundi 2 n'omugamba sikitegedde. Mr. Kadama TV takiddamu. Lwali lumu boosi wange ng'antwala mu moolo, mutabani we gy'atundira engoye bikimasaawa amasimu buli kimu kyonna. Bw'antwalayo nali naakajja n'aŋŋamba londa engoye z'oyagala wano. Nabanga akiwulidde ne sikiwulira bulungi ne nkimubuuza emirundi 2. Yasirika teyanziramu yandeka. Tubeera mu moolo balonda. Muwala wamubuuza nti oli nga talonze, n'agamba nze namugambye n'agaana. Mu kudda waka muwala w'omu n'amubuuza nti ate ezo ono ziruwa, n'agamba nze namugambye n'agaana. N'ambuuza muwala we n'aŋŋamba mu Luzungu, n'aŋŋamba baakugambye okulonda engoye n'ogaana. Ne mugamba nabadde sibitegedde, naye we yakirekera. N'aŋŋamba oke tujja kuddayo lulala olonde. Ekyo akirekerawo. Kati bwe twagenda ebbanga lino lyawera ddene ng'eyo kyansi tebagimpa. Mpaka lumu mutabani we kennyini n'aŋŋamba londa engoye, londe n'engatto. Kati gwe nagenda naye yali ayagala nonde mu buno obwa layisi. Kati nina engatto gye nalaba nenjagala. N'aŋŋamba nedda ezo ssente nnyingi. Mwanyina yawulira n'amugamba muleka alonde wayagala. Nengenda kugaana amajaketi gaabwe amalungi nenonda, naye ng'ono muganda wawulira afa kimotoka. Nengenda ku ngatto nenonda. N'agamba byo bya ssente nnyingi eno bwanzize bali bwantemyako, nange ne neefuula atamulabye naye ngawulira ekino kukimutta. Kyokka mwanyina aŋŋambye neekolera choice. Nange ne ŋŋamba kanjikole choice. Ate oyo omukazi mmumanyi, ne ŋŋamba kati bwaŋŋaana kati kyansi eno gikozesa tajja kunziza, ajja kumanya nja kulonda ebirungi. Ne nonda buli kimu ne ŋŋenda awaka bulungi. Naye engeri kyansi nagisuula, bano abantu bwakugamba ekintu takuddamu, bwakugamba emirundi 2 nga tukitegeera akuleka oba 3 ekinene. Mr. Kadama TV, abantu bano baleeta pusa awaka, ate nze ne bwenjiroota obuloozi nva mu kiro nga ngenda kufa. Ntya pusi, ntyente. Ajja agireeta ewaka.
bwagireeta ewaka nawo okumanya abantu bano bajoga waliwo oluumu ezitaliimu bantu naye yagamba nti ebeere mu luumu yaffe ne mugamba maama lwaki okoze ekyo namugamba maama nti apusi n'agamba nedda ejja kubeera wali mu nsonda mu bokisi namugamba nze nkitya ekikulu kiri nti nkitya saagala nakirabako era nga nze mu Instagram TV ntya pusi ntya mu bisolo byentya ntya pusi kati ng'agireeta agiteeka mu luumu kyenakola nakwata kago yange nakwata ebyokweyalira byange neŋŋenda mu lukuubo ate awo mu lukuubo waliwo omwanyi naasula n'engulu nawo we bayita nenneebaka awo bansanga ataddewo obuliri nti kiki nti sisula na pusi nze njitya nembagamba nembalaga nti sirina kye nnyinza kukola wali pusi saddamu girabako baagizaayo abantu bano tubalage nga bye tutayagala naye kirala Mr. Kadama TV naffe twajja okukola naye naffe tetutuukiridde kyekisookera ddala twajja okukola nga twagala okukolera nga tulina ebizibu byaffe tetwerabira gye tuvudde tetwerabira bizibu byaffe byatuleeta kukola tetwajja kutusuusuuta tulina ebintu ebimu bye tulina okugumira nze najja mu maka muno nga simanyi nti ng'omwezi ngulabanga mwaka naye ekiseera kyatuuka ne mbamanyiira bano abantu tulina bamanyiira nga bw'onayingira obufumbo bano abantu tebatuukiridde naffe tetutuukiridde ate tulina bye tulina okumanya ate tulina bye tulina okukomako abantu bano entwala gyakutwalamu gy'oba omutwalamu naye ate olina omulekeramu akaboosi waliwo ate we tuteetaagira kubamanyiira nnyo waliwo we tulina obalekeramu akaboosi kubanga twajja kukola waliwo ekiyumba ky'obeeramu n'owulira nga ogamba bannange nze wano nveewo nkola emirimu nkola ki ogenda okuwulira ate ng'ekiri ewa munno kifumba mutuku bw'oba okyayina ku maanyi agakola ekyo kirwaneko lwana ku bimu by'olaba nga byagala okulemesa abantu bano ebiseera ebisinga bw'omubuulira mu buntu nga temuyomba muteege mu ddembe omugamba omanye ekigenda okunnemya wano kino na kino ensonga zino woofiisi erino zimanyako ezo zigenda kunnemya wano era si ebintu bino binnemeseza nga muli mu ddembe abimanya ebiseera ebimu abimanya tulina okwerwanako ate tulina okumanya nti twajja kukola tulina ebimu bye tulina okwebereramu abamu mukaabya kajanja nga mwagala okukyusa enju waliyo mukwano gwange yagamba waali bamuyisa bubi abaana bamuvuma biki nadda ku ofiisi ne bamukyusa ku kiyumba eyali asiimula luumu nnya yadda ku luumu 19 nga zonna ayina zisiimula olunaku ng'era ayina okuuta ebisenge ne sitiiru kyemba ngamba Mr. Kadama TV buli ali waali bw'owulira tekiri bubi nnyo kakkana ate abantu bano Mr. Kadama TV bw'obanga onaatera okumalako kontulakiti yo nga twewala obutwa bwabwe n'embeera zaabwe nabo boolaba bakyusa amaaso bwe bamanya nti bakwagala onaatera okumalako bakyusa akufumbira ey'ebigere omufumbira ya mutwe ne mwenkanya evvumbi nammwe mukyusenga musaawe esembayo mugumiikirize byonna bimugumidde emyaka gyonna mubugumire mu biseera ebyokwagala okudda ewammwe muleme kubalaga birowoozo byammwe bano abantu balinga enswera ate balinga engeziriko omwana ate mu busiru bwabwe bwe basiruwala basiruwala nnyo ate bwe bategeera bayitawo ekyo kyenjagala mbabuulire ate abantu bano bayina eŋŋambo naye nga basirikidde ekintu ne bw'omubba empiso takyogera tulina okubazanyeemu okubiri okumalako njagala mbabuulire mikwano gyange tulina ebibalo ebyatuleeta bw'olaba tekikususeeko nnyo mu kiyumba ky'olimu gumamu waliwo abaana abalaajana abaggaliddwa muziruumu nga tebalina bwe bavaayo waliwo bwe batawa byakulya naye ne munnange ne bamalako zikontulakiti nze nina mukwano gwange bamugamba mu wiiki olina okunaabamu omulundi ogwo olina okwozaamu engoye omulundi ogwo naye yababazanga
nga bali waggulu nakkirira n'anaaba nadda mu ngoye ze. Ebbugumu lyeno ppitirivu yaddiranga engoye n'amanya nti kati bali waggulu n'abyoza nti bino biyunifoomu byabwe n'abiteekako ebweru dakiika ntono nga bikaze bagenda okudda nga yazizzeemu dda era ne batamanya nti buli lunaku anaaba. Naye yamalako emyaka 3 ng'ali mu kiyumba akola, naye ng'ennyumba gy'alimu tebamuwa kyakulya, ng'ekyokulya ayina genda wa neighbor n'akolayo emirimu ne bamuwa ekyokulya. Naye munnange yamalako emyaka 3 n'emyezi, yakagenda kati myezi 2 teginnaba kuwera 2 yakagenda. Naye muwulira embeera gye yayitamu. Naye yalina ebirooto bye ebyamuleeta era ebirooto ebyo ebisinga yabituukiriza. Kati njagala mbabuulire tulina okugumamu, waliwo bye tulina okugumira. Ojja genda ku ofiisi omaleyo ebbanga nga tofunanga kiyumba mwogenda, ng'oli ku ofiisi emyezi gyo gigenda, ogifiirwa ogwe ku kiyumba ekisinga ky'obaddemu. Y'ensonga lwaki mbagamba nti ebimu bye tulina okugumira tubigumire. Tetuli mu banyaffe, tetuli mu bakitaffe. Waliwo bw'obeera nga bakutuntuzanga n'omusaala tebakuwa. Naye ekintu ekisinga ekitasobola kugumisa mu nnyumba nga tebakusasula, nga tebakuwa kyakulya, nga bakutuntuza nnyo oluusi nga teweebaka, ebintu ebyo birwaza. Naye bw'obanga olya n'okolako emirimu egisaanidde, waliwo bye tulina okuggyamu ekyejo tukole tutuukirize ebimu ku birooto byaffe. Tudde waffe Uganda nga tuliko akamwenyumwenyu ate tubeere siriyasi ku ssente zaffe gye tuzisindika. Temuzanyira mu ssente yammwe, mubeere siriyasi, mubeere bagezigezi ng'abaana b'emisota. Y'entanda gye mbasibirira mu mikwano. Nange ndi omu ku oyo agamba nti saawa yonna nzirayo. Ennyumba eno gye ndimu baayagala nkomewo, baagala bansasulire tiketi entwala n'enkomyawo. Ekintu ekyo kati mbamanyidde, amaziga ge nakaaba nga naakabatuukamu. Omuntu bw'omubeeramu omuyiga, kati nabayiga. Era okukyusa ennyumba nti ngende mu ndala, waakiri nkomawo ate nenkikubira mu bano bemmanyi, kubanga waliyo abatemu, waliyo abakola batya, kati bano ate mbategedde. Naye bw'obeera mu nnyumba gy'olimu nga ya kizibu, ng'owulira oyagala ogiveemu, gigondere mu ssaawa esembayo ogiveemu bulungi. Bwe baba bakuwa ssente zo ne bagamba okudda, nga babadde tebakuyisa bubi, okutomera ekiyumba ekipya, oyinza okusalawo n'odda mu gy'obaddemu. Naye bw'ebanga ebadde mbi, ng'obadde ofuuyirira kannaswi, mwaka gugwakodde, weetunulemu, weekyekingemu, wulira banno gye bali bye boogera, naawe olabe ennyumba eno nina okugiddamu oba nedda. Mu ssaawa eno esembayo, emyezi gino egisembayo, ojja kuba omaze okusalawo ekirungi ky'olina okukola ky'olina okukola, kubanga ebiyumba bino tubibeeramu ng'era bw'onoogenda mu bufumbo. Ebiseera ebisinga oluusi bw'ogumiikiriza owangula, ate bw'oyiga omuntu omumanya. Naye nga waliyo abali obubi be sisobola kuwagira kukola ekyo, naye ate waliwo abatali bubi nnyo, ng'ojja genda ogwe mu kiyumba ogambe singa nzira gyenva, kuba bano abantu si balungi yadde n'akamu. Naye ate waliwo ebirungi bye tubajjamu. Ekyo kye njagala okubagamba mikwano. Njogedde nnyo naye nsaba Mukama abawa obugumiikiriza, abawa obulamu obulungi, asobola obbamazisaako. Kino ekintu tukikwasa Mukama. Era mikwano, buli muntu yenna bannange, Mr. Kadama TV tumusabire Mukama amutuweera emirembe, atukubisizza ekyeyo. Bwe batakwogerako mu bubi, erinnya bwe likulema mu bulungi olikola mu bubi. Naye ate ffe tebatwogerako mu bubi, wankubadde batukuba olwali nga bwe tuli bakadama bwe tukomba bokisi, batwegomba. Ekyo kye mbabuulira, batwegomba emirundi 10 ku kinnaakyo.